Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Nate era mukuba baganda bange, Mukama waffe Yesu Kristo atulabula ku kigambo eky'okusinza ebifaananyi mu mitima gyaffe, mu bulamu bwaffe. Ebiseera ebisinga omwana w'omuntu ky'otasobola kubikkulirwa nti munda mu mutima gwo osobola okunenyezebwa oba mu bulamu bwo. Ensonga zino wammanga nti zisobola okukunenyeza okuba ng'osinza ebifaananyi mu mutima gwo oba okumiitinza adultery. Mukama agamba nti emitima gyaffe gijjuddemu bintu bya nsi, ate nga Katonda yateekeddwa okubeera first priority, yateekeddwa okubeera number one mu buli mutima gwa mwana wa muntu ku nsi kuno. Abasumba Mukama agamba nti mubuulira abantu bye baagala but temubuulira Omwoyo Mutukuvu ky'aba ayagala. Buli abasumba bye mubuulira abantu bye baagala ne mutagendera ku kya Mwoyo Mutukuvu ky'aba, kuba ye Mukama ayagala kubuulira ku kigambo kya kwenenya, kya kukyuka na kujja kwe. Wabula buli we mubuulira abantu bye baagala okusanyusa emitima gyabwe, tebisanyusa Mukama, ate abantu babeera basinza bifaananyi mu mitima gyabwe. Lwa nsonga nti bye muba mubuulira bye bibatuula ku mitima, okubuulira ebintu by'ensi. Mukama agamba emitima gyaffe gijjuddemu bintu bya nsi ate tekimusanyusa. Yateekeddwa okubeera nga yali mitima gyaffe. Osobola okugamba nti Mukama muyina, naye agamba nti ekyo ekintu ky'osinga okulowooza ennyo okusinga ye kimujja mu bulamu bwo aba taliimu, kuba ye ateekeddwa okubeera number one. Yesu Kristo agamba Ekanisa mubuulire ku kibi, mugambe abantu beenenye bakyuke, Mukama asange ng'Ekkanisa esaanidde. Mukama agamba nti bw'obanga osaba, ng'osaba ekintu ekitagasa Bwakabaka, obeera oli mu kusinza bifaananyi mu mutima gwo ne mu bulamu bwo. Ebintu byonna byonna bye tulina okusaba birina okubeera nga bigasa Obwakabaka. Naye ebitagasa tuba tusinza bifaananyi mu mitima gyaffe. Era Mukama agamba nti tuyige okusaba ebintu eby'obulamu obutaggwaawo, so si okubeera emitima gyaffe nga giri ku bintu bino eby'ensi ebiggwaawo ebyakaseera obuseera. Tusabenga ebintu ebigasa Obwakabaka. Era buli bw'ofukamira ku maviivi go omwana wa Katonda yenna, fuba okulaba nga buli kintu ky'osaba kigasa Obwakabaka. Osaba nnyumba, mugambe Mukama mpa amaka, gagenda kubeera gange naawe, amaka gajja kuba gagasa Obwakabaka. Oyagala baana, mugambe Mukama nsaba abaana banaagasa Obwakabaka, kijja kusanyusa Mukama. Oyagala mmotoka, mugambe Mukama njagala emmotoka enaakola ne mu buweereza bwo, Mukama kijja kumusanyusa. Naye buli bwe tubisaba nga tubisaba okukkusa obulamu bwaffe n'emibiri gyaffe oba n'abantu baffe, Mukama tebimusanyusa, aba alaba nga tumugye mu mitima gyaffe tusinza bifaananyi mu nda zaffe, ebyo ebintu bye tuba tutaddemu. Era ayogera mu kubikkulirwa 9 olunyiriri olwabiri. N'abantu abaasigalawo abattibwa mu bibonyoobonyo ebyo tebeenenya mu bikolwa eby'emikono gyabwe, obutasinza balubaale n'ebifaananyi ebya zaabu n'ebya ffeeza n'ebyemikono n'eby'amayinja n'eby'emiti ebitayinza kulaba newankubadde okuwulira newankubadde okutambula. Omuntu agenze mu balubaale si ye yekka abeera asinzizza ebifaananyi oba si ye yekka abeera avudde ku Katonda. Wabula buli kintu ky'olowooza mu mutima gwo okusinga Mukama, obeera ovudde ku Mukama. Obeera omaze okukomitinga adultery. Obeera ovudde mu kkubo lya Katonda. Abakyala abasinga n'obeerawo ng'olowooza mwami okusinga Mukama, obeera mu kwonoona. N'obeerawo n'olowooza ebizibu ebikuliko ennyo okusinga Katonda. Tubeera mu kwonoona abooluganda. Mukama atugamba tukyuke kubanga atwagala okukola nga bw'ayagala so si nga bwe twagala. Okusinza ebifaananyi kungi mu Kkanisa. Kyova olaba ayogera mu Baluumi 1 olunyiriri olwabiri mu olumu, kubanga
bwe baamanya Katonda ne batamugulumiza nga Katonda newankubadde okumwebazanga naye ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe, omutima gwabwe omusirusiru ne guzikkirizibwa. Bwe beeyita ab'amagezi so nga baasiruwala ne bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo, okufaanana ekifaananyi eky'omuntu aggwaawo, n'ekyebibuuka, n'ekyebirina amagulu ana, n'ekyebyewalula. Mukama agamba tumuwaanyisizza mu ngeri emu oba endala. Si oyo akoze ekibumbe yekka yekka nti yasinzizza ebifaananyi, naye n'ebintu by'emitima gyaffe byonna bye tuteeka mu tuba tusinzizza ebifaananyi. N'ekirala Mukama agamba nti mu kyaki era kye tutamanyi nti tuba tusinza bifaananyi kye kino, nti omusumba oba omuweereza wa Katonda bw'ajja mu kyaki ayita abantu okuwaayo ebiweebwayo, naye bw'ayita abantu okuwaayo ebiweebwayo bangi bawaayo kitono oba batoolamu katono mu nsawo zaabwe okuwaayo. Naye bw'abeera ng'agenda kubeera ng'awa obunnabbi ku bantu abo be bamu oba mu kkanisa y'emu, ng'ebiweebwayo biwedde n'ayagala okuwa obunnabbi, omuntu gw'awaddeko obunnabbi ku bulamu bwe aleeta ssente nnyingi okusinga ez'ekiweebwayo ze yawaddeyo okusiiringa obunnabbi obwo. Mukama agamba nti awo kubeera kusinza bifaananyi. That is worshiping idols. Olinze osiirinze obunnabbi ne ssente nnyingi wabula okuwaayo wawaddeyo katono. Ate abamu bagenda mu bibbo ne batuuka ku kituuti okuwaayo ssente oba offerings zonna ze baba basabye mu kkanisa. Omuntu n'agenda n'engalo enjereere n'ateeka omukono mu kibbo oba mu kasero n'alowooza nti n'abantu bwe baba tebamulabye ne Katonda tamulabye. Abaana ba Katonda tweddeko ebintu bye tukola, buli kintu kye tukola malayika za Katonda bakiwandiika, era buli akikola ku lunaku luli ogenda kukiragibwa nga bwe wakikola. Okujja leeti mu kkanisa Mukama agamba kuba kusinza bifaananyi. Omuntu oba okomitinze adultery, omuntu bw'omanya obudde bw'ekkanisa weerekereze byonna ebiri ewaka ogende mu kkanisa ng'obudde bukyali. Mumanye nti nno Katonda abeera atwetaaga mu kkanisa. Era kitegeeza nti buli bw'obeera ng'oludde ewaka ky'oba okola ekyo ky'oba oludde ng'okola ewaka, Mukama agamba nti kiba kitutte ekifo kya Katonda. Kitegeeza bw'ogenda leeti mu kkanisa obanga atagenze. Mujjukire buli kkanisa erina obudde bwe yateekateeka okubanga etandika saaviisi. Buli bw'ogenda leeti obanga atasabye, ekyo abalokole mukimanye. Ekyo ky'oba oluddeko ng'okola kiba kyatuttedde ekifo kya Katonda. Ate nga Mukama atuula mu ffe, ffe tuli yeekaalu za Katonda, tuli yeekaalu ya Mukama. Mukama ateekeddwa okubeera mu ffe 24/7, 24 hours. Alina okubeera ng'ali mu ffe munda mu mitima gyaffe. Kyatwetaaza ng'abaana ba Katonda tusobole okuba nga tukola ki? Tumusanyusa, tusobole okuba nga tukola by'ayagala. Kubanga ayogera mu Isaaya 44 olunyiriri olw'omwenda, abo abakola ebifaananyi, abo abakola ekifaananyi ekyole bonna birerya, n'ebintu byabwe eby'okwesiima tebiriiko kye bigasa, n'abajulirwa baabwe bo tebalaba so tebamanyi, balyoke bakwatibwe ensonyi. Bannange, Mukama atugamba tulekerawo okusinza ebifaananyi, okuviira ddala mu mitima gyaffe munda. Buli kintu ky'olowooza okusinga Mukama obeera omaze okweteera ekifaananyi mu mutima gwo mu bulamu bwo. Kitegeeza Katonda oba omugobye munda mu mutima gwo. Ekyo Katonda ky'atugamba ng'abaana ba Katonda. Mukama atulagira okukyuka. Ebyaddala Mukama atulagira okuta ekibi. Kubanga ayogera mu Bakoliiso ekisooka olunyiriri olw'ekkumi, essuula y'ekkumi olunyiriri olw'omusanvu. So temubanga basinza ba bifaananyi ng'abamu ku bo,
nga bwe kyawandiikibwa nti abantu ne batuula okulya n'okunywa ne bagolokoka okuzannya. Mukama atugamba tulekeraawo okusinza ebifaananyi mu ngeri emu oba endala. Saagala omulokole obeereyo ogambe nti gundi agenze mu ssabo yava Katonda. Si agenze mu ssabo yekka. Gundi alina ekifaananyi kya Mariya asinza bifaananyi nedda. Si yoyo yekka. Alina ekifaananyi ky'ono omusajja gwe tuyita Yesu, si yekka yasinza ebifaananyi. Ebyo byonna tuba tusinza bifaananyi kuba Katonda wanjawulo ate Katonda waffe Mwoyo Mutukuvu. Tewali wasobola mukuba mu kifaananyi nga ffe bwe tugamba nti Yesu gwe tulaba ku bifaananyi ye Yesu. Tuba twerimba era Mukama atugamba tuba tusinza bifaananyi tujja kunenyezebwa olw'ekyo. Wabula byonna bye tuteeka mu mitima gyaffe okusinga Mukama, tutwala obudde bwa Katonda ne tutagenda mu makanisa ne tubeera ewaka okukola ebyaffe. Ekifo kya Katonda tuba tukitutte, tuba tukimuggiddeko ddala. Era n'ayogera mu Bakoliisa ekisooka 10:14, kale baganda bange muddukenga okusinza ebifaananyi. Oyinza obutakkiriza mundayo nti nze nsinza nti ekifaananyi, naye Katonda akyasobola okukikulaga. Mubuuze omugambe, Mukama, kiki kye nnina mu nda yange kye nsinza okusinga ggwe? Mukama bw'akikulaga okiveeko mangu. Kubanga ayogera mu Kyabalamuzi 10:14, mugende mukaabire bakatonda be mwalonda, bo babakolerenga mu biro eby'okunakuwala kwammwe. Katonda ki atali Katonda w'eggulu asobola okukukolera mu biro eby'okunakuwala kwo? So Mukama atugamba nti buli kintu ky'oteeka mu mutima gwo okusinga Katonda, ky'olowooza ennyo, kuba buli omu alina endowooza zize, buli omu Mukama yamutonda bubwe, naye buli ky'olowooza ennyo okusinga Mukama, obeera omaze okwonoona mu maaso ga Katonda. Mukama alina okubeera nga yasooka mu mitima gyaffe. Tuleme okulowooza ebintu by'ensi. Weewaawo ye yagitonda, ye yabiteekamu, yasuubiza okubituwa, bati tetuteekeddwa kubeera nga tubitadde mu mitima gyaffe. Ebyo byonna bigenda kutusingisa omusango. Era zino ennyiriri zonna oba ebitabo byonna byogera ku kusinza ebifaananyi. Buli kintu ky'osinza oba olina Katonda wo munda omulala. Buli kintu kya nsi ky'oyaayaanira oba otadde Katonda wo munda mu mutima gwo omulala mu bulamu bwo. Era nga ekitabo ekisooka kye ky'Abaluumi 1:21 paka ku 25, Abakoliisa ekisooka 10:7, Abakoliisa ekisooka 10:14, Yokaana ekisooka 5:21, Abakolisaayo 3:5, waliwo Isaaya 45:2, Ekyabalamuzi 10:14, Zabbuli 16:4, Kubikkulirwa 9:2, Isaaya 44 okuva ku 9 paka ku 2, waliwo Okuva 2 okuva ku 3 paka ku 6, Abagalatiya 5:19 paka ku 21, Abagalatiya 4 paka ku 8, Abagalatiya 4:8. Abooluganda, Mukama bw'atyo bw'atugamba tuve ku bifaananyi, tumanye ensinza gye tubadde tusinzaamu ebifaananyi nti sayina ekibumbe yekka, wabula ebintu bye tuteeka ne mu mitima gyaffe bigoba Katonda mu mitima gyaffe. Mukama abampeera omukisa nga tukyuka ate nga tukola Katonda ky'ayagala. Mu linnya erya Yesu, amiina.